Okay, vuga video bambita simple. Abantu Kyagulanyi bulu yagenda ngebweru bangi nnyo bavanga ne bagamba nti agenze kuuga agenze mu luxury. Ne birabira nti ono musajja okugenda ebweru yali anoonya diplomatic ties n'abasajja bano. Oba oliawo somewhere somehow basobola omuyamba mu lutalo lwakulembedde olw'okumaamulako Nakyemalira. Gwe ssebo banya batulaba ever since akalulu ekaggwa okuva byabakama we yalangirira amawanga ag'amaanyi mu nsi yonna yonna gakyagaanye okukkiriza obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni. By now twandibadde tusuubira nti eggwanga lya UK lyandibadde lyawandiika dda congratulation message to Museveni la abada nti bannabagiwandiika. Eggwanga lya America essaawa zino mufo ky'okongratulatinga Museveni abakulu ba seneta batandise kulwanagana na mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba olwa statement zazzenga akola ku mikutu gye mugatta bantu. Omu ku bantu beesinga okwesiga mu foreign policy omukulu Shama ayina ebisingawo. Tambuza video. Negwe Munnayuganda olutalo olumanyi kibanga wona tugamba nti Donald Trump bamuwadde ssente akube economy ye ate nga atambula akugamba make America great again yo yegundi gyatambuza kati obanga gamba nti no mu Uganda bamuwadde enguzi ne administration ye ate bakube dola egwe olutalo luno nakugamba baluyita dollarization. Oshegera baluyita dollarization. The fight for American dollar dominance yeriwo. Oshegera olutalo luno bongedde ababadde mulabi ku mawulire abagobe ya geopolitics nti ne base ze Kenya bazongedde ozigaziya okakasa nti tujja wekiri bazongedde ozigaziya na mugwanga lya Rwanda wali yawanise naye nga mukusooka nga yali awanda muliro. Anyway katubive ku mpola tweyongereyo kati wetwavudde mu democracy nga ali blocked nga batulaze nti buli kimu yensonga wakitugamba tugenda kufaafagana n'omubaka wa NUP yenna agamba nti agenda mu kooti ajja tuwulira ani bwakolera kubanga ki bano bamaze okulaga nti democracy takola wali wetubadde bakulaze nti court system tekola yensonga lwaki abaana ba NUP bali mu makomera ebintu bino mu report ya UN bifulumiddemu byonna mu ebiri birindirire nkugambe gwe don't blink tovaawo obyendeese leero obisubwa gwamanyi wemala okubikuwa ogenda okole research kuba ngenda kuwa link ogende weesomere oyongere okubitegeera. It's not about Shama, it is about tumulinza agendeyo bamuwaana namuga wabanga mukazi agendeyo just watch that space tukoya abalya mu lulimi muluzise. Revolutionary leaders word is final yabagambye teri court Councilor Wisi Rubongo yayongedde mu stamp nagamba teri court kakati tulaba agendayo mugenda kakasa nti people power yakola NUP nano omusajja gwe nalabya atinko asikudo talabaka bagende baweereza abantu kale fetubalaba katweyongereyo kati democracy yaba mu blockinze nga bajjeko internet buli kimu babadde bakiraga bali ba democrats nti wadde aka democracy dies in the dark wadde mugamba nti democratic avenues zibina okubeera nga biragibwa mugondi fetuganye so ne babikola bye bakoze byonna nemba gamba amukakani kati awo nyini twafunye ekintu kye tuyita revolutionary shift. Kati eno capital keno gye mulaba esembayo KM gye tulina eyakabanje tegwa mu democracy siweegwa awo mwaberedde ne confusion nenda baka revolution dwafa akamu akatule taki nakawozambu kakati akalukaganya okubeera emanduso tuye amakuba amalage tubatuleta nga kairengere entwe ya pusi nakoba akawerera fees okitegera twafunye ekintu kye tuyita revolution shift. Capital K oba yakabanje tebeera mu democracy simwegwa egwa mu kintu kye bayita human rights. Abantu be UK mbagambi muteke kuneno abantu be UK send wave mugisindike kuno buli commenting owe UK kati muli basatu muteke kuno send wave 0758861000 yabe UK na America njaga kula abantu be UK ne mu America ni asinga okunjagala muli amunga amundabire UK abantu be UK ne mu America njagala kula basinga okunjagala muteke ko send wave kati wetumala okufuna revolution shift yeno bajita human rights kati ne mu human rights tudayo ku square one send wave ekola
ekola oh my god OMG Sendwave ekola sebo tugaa muno tekola ekola ekola kwene namba eno okitegeera tuddamu ne tufuna ekintu kye tuyita square 1 wano wali obuzibu square 1 kati eno square 1 yerese kati obuzibu abantu bagamba nti musituke bana Uganda mwanguwe musituke nkiddamu ogenda kubeera disappointed ogenda kwemenya omutima ogenda kufuna sukali ne pressure nga teri muna Uganda asituse nkiddamu ogenda kufuna sukali ne pressure nga teri muna Uganda asituse wabula ate muna Uganda agenda kusituka nkiddamu muna Uganda agenda kusituka atya wetuli leero kati wetugenda ku stage ne ya human rights ndikiria Ivo how are you wetugenda ku stage ne ya human rights wetugenda ku ya human rights njagala muwulirize nnyo akantu kano kuba abantu abasinga mwagalanye ebintu gye biggwera than stages zino wetuddayo ku square 1 revolution eddayo gye yatandikira etya diaspora ne foreign policy muddayo bupya okwekalakasa jjukira waliwo tubadde mu campaign tebadde kwekalakasa kubadde kugenda maaso ng'amaaso gonna mugatadde Uganda all eyes in Uganda kubanga tubadde tukulozinga democracy oba democratic avenue oba democratic stage nga tugikulozinga okwekalakasa mu diaspora tebadde nga buli omu akeera kumacha ku simu ye bwati kula president atambulidde wa kikutte kiri kitya emigo gibadde gitya okitegere ekintu ekyo nga tuli kuki enamba eri 0758 86 1000 ojambu no bugundi buno kwanga 0758 akakantu akakalaga pound yako ka America ako ka Bungereza kano just kasaini tukataddewo enamba eno baleme jijjako it is 0758 86 1000 the names are Serunjoji Fahad Sendwave ne gundi ekola kakati wetufuna revolution shift wenjagale wantu wano tutegeere nkugambe tufuna revolution shift revolution eddayo ku square 1 square 1 ya democracy twali tubayita to intervene international intervention kye twali tuita intervene kuita abantu babibereremu kati intervention reply bagituwa nga bayita okutuwa media coverage nga batu bayita ku media coverage je bali batuwa mulabye CNN yabaddewo ku ground BBC ebaddewo Al Jazeera ebaddewo Sky ebaddewo okitegera mukalulu lwaki nti zino gundi zino ezaleero media houses ze Uganda zibadde tezisobola capturinga kifaananyi kituufu kukiwa international community kubanga ziri manipulated and censored okitegera bazi censoringa kati international community we mujita to intervene mu kalulu ako balina okubeerawo yensonga lwaki report zonna ze tulina okuva ku Robert Amsterdam paka ku UN tik nkidamu okuva ku Robert Amsterdam paka ku UN tik tumazo tikinga we are waiting for the consequences zijja nkidamu consequences zijja tekyali kulanga kulala akalulu bakaganye okuva ku America paka ku United Nations akalulu bakaganye akalulu ka Uganda kati bano bagenda kulwa nakugambye ekintu kye tubadde twagala obajjako goe nawe na wakana nti akalulu ako tekutwaka wangula kati bewe legitimase United Nations ebakkirize nakugamba bano tebamanyi kye bazanyirako we are this generation they will never mess with yatabumu okitegera akalulu ka Uganda I am here to inform you ladies and gentlemen bakaganye tyovola omulamuzi omu yagambye Simon Yabakama I dare you wanike result yeso publication bajiwe bajiwa ennaku 10 nakati tezinnagendayo results wabula kati yote bikyatulya ekintu kye tubadde tulwanirira kubamma recognition eya United Nations akalumane ane nye era kati yo president mu Uganda abafuga naye ku United Nations tuganye ekikokolo tukisibye tukugubye nakugamba nze soogera bintu ngambijje mu mutwe I follow every step nenjukuwa otegere ekintu ekyo akalulu kano kugambe twali tukama recognition olw'ensonga ati babaddewo kati ng'olunaku wali tugenda kujja okola report ojo government kali free and fair bine bya African Union kibakola mulindeko ebbanga ttono nnyo kati mulaba America eganye akalulu ako ne United Nations ekaganye mugenda kulanga African Union nga nake ekaganye era
kubanga njagala jukene Samia Suluhu Hassan we yabba akalulu mu bikolwa byebimu ne yeraiza n'okweraiza African Union yakkiriza kati ate we bamala omugana ate era nabo ne babigana kati mugenda kulaba nga nabo bawandise ekiwandike kiranga babiganye nakugambye tunoonya international recognition. That is why mu democracy tuyise ekintu kye tuyita international intervention ne bagituwa bulungi nnyo oyamaze okugituwa tugenda kugula ne tugula level y'okubiri gye bayita human rights omulike esembayo eyakabanja. Akati njagala nkunyonyola awo nawo otegeerewo oddamu n'ogenda ku bulive bwa P2 ne P2B ne bakufumbirayo obwongo todda ng'ongamba bannange batu todda nkugambye byenkusomesa wano njagala oddemu obikoleko research. We muddayo ku square one ebintu biddayo gye byatandikira eya level endala eri ya democracy twagiclosinze kati ne tugula level 1 nemi ne tugula level 2 eya human rights. Kakati funding ya America yonna egamba democracy and human rights a preconditions. United Nations Charter yogira ku democracy na human rights. Wotunulira Rome Statute yogira ku democracy na human rights. What happens there? Mudayo ku square one ne mu challenging still policies ndikiria new server nkunonya gwe ngunonya ne mugenda ne mu challenging policies zino kyovola nabagamba nti okwekalakasa mwongezemu bannafa abali mu America ne Bungereza kati wowe yagala mu Uganda asituke kakati leka nkubulire wowe yagala mu Uganda asituke ku ground togenda gukuma mu Uganda lwaki nakugamba muluno olutalo oyina okumanya strength yo weri ne weakness yo weri wojja mu system mu Uganda tuli weak ekyo njagala tukikirize tukigane dictatorship etusinga lwaki nti wana kutwala mu koti egenda kusala according kuyenga bwakyagala kyovula wakati bakwata ne box emmenye ne bagamba nti bakola vote recount naye nga ate it does not mean the democratic avenues tesobola kimiitinga okyegera ekintu ekyo. Then number 2 tone ebigambo ebyo nze nono sibyagala ubanga ozisaawo dissatisfaction yo osolo giyisaawo mu ngeri eri decent ubanga oyina ekintu kyotakwatagana nakyo please Ugandans to raise up. You can start with your family and you yourself, then you come than shouting on media, because Uganda we are talking about action. Ostegera, you are not going to command anyone. Ekintu ekyo mukyerabira nnyo. In a revolution you only command where you can lead. Mwerabira nnyo akantu ako. Tolowooza nti ogenda kutuula mu sofa set yo onye buchayi ojjo commanding nti bana Uganda musituke. No please. Ogenda kusitukira moje ku ground obagambe nti nze kusaawa ezitindi wano muje munegatteko. Ekyo kimukyerabira nnyo ekintu ekyo. You will never command anyone as to get your command. Wabula revolution is an automatic switch. Ekyo ekintu ekyo nkibajjukiza nnyo. Kitegeera. A revolution is an automatic switch. Watch this. Wama muna Uganda nkugamba nti oddamu no challenging ebintu bino. Wamalo bi challenging ache ekigira. Senga tufuna sanction ezo. Sanctions America zijja kumuhozi yennyini. Nkidamu eza America zijja kumuhozi yennyini. Kati bano abadde bakola once we system ngabalo uzanti bali strong. Wezino nakumukama wabo wennyini banafuwa. Kati ono abera kirira nga bannansi bambuka. Nkidamu abera kirira nga bannansi bambuka lwaki ndi abantu batunale bali realizing ebintu bino ne babiraba. Kati already obusungu babulina. Nkidamu already obusungu abantu babulina. Obwatuka mu democracy wanga nabagamba nti no revolution is about busungu. Jebukoma okwepika. Obusungu jebukoma okwepika n'ekintu okwabika. Okitegeera. Wabula otunuulyanga factors ezisooka. Twali tukimanyi nti oluva mu kalulu tugenda kabanja. Kiki yakola? Ya deployinga 2 days before. Katosobola kusituka. N'ateekawo ne curfew, emergency curfew. Twagenda ogenda mu kalulu nga mu Uganda mulimu curfew. Nti amaduuka gonna gaali maggale nga streets nkalu zijjuddeko maje. Okitegeera. Kati okabanja kwolwo nekikola ki nekigaana. What do we do? Tuddayo ne tu strategizing. You strategize, you organize and mobilize.
president waffe okubulawo teyeekwese ali mu mobilization waliwo underground mobilization gyali mu kukola era yabagamba ffenna we tunaasituka olumu bano babeera bawedde nkiddamu babeera bawedde kitegeeza ki tulina okuddayo mu mobilization bupya tumobilizinga but it has to be an underground mobilization wabula ne zino policies zibeera zituyambako to weaken the system kubanga kasita amala okukakasa nti democracy mumenye kitegeeza human rights agenda kukola ki agenda ku activating wakitya abamwala be first lady nga akubwa mukimanyi nti mu UN report yafulumiddemu I mean human rights report